Abalimi b'amajjaani mu bitundu by'Ekigezi ne Yankole bazzeemu okusitula enkundi ne beekalakaasa nga bawakanya eky'omukulembeze wa National Agriculture Advisory Services kiyite NADS Samuel Mugasi okubalyaza amanya ssente zaabwe. Mu lukungaana olwakubiddwa ku yafisi za disitulikiti y'Entungamo, abalimi bano nga beegattiddwako abakulembeze baabwe mu biti eby'enjawulo baagala Pulezidenti Museveni asibe, agobe era anoonyereze kwakulira ekitongole kya NADS mu bitundu bino Samuel Mugasi nga bagamba nti mukenuzi ng'ate mulyaza amaanya. Bano bongeddeko nti waddenga Pulezidenti Museveni ne Ssaabaminisita baalagira Samuel Mugasi okusasula abalimu b'endekwa z'amajjaani teyakikola ng'era yeesulirayo gwa Naggamba. That has become even a cancer to the systems of government. Such a person and is frustrated by NADS, and we are talking, we are RDCs, we are ministers, we are chairpersons, we are talking, Mugasi is there. Why don't we? Why don't we arrest Mugasi? We can build a case. Police is here to help us. We can build a case, at least suspend Mugasi. He steps aside. He steps aside. This man of the NADS, or NADS, what is that animal called the NADS? With all the guns you have in Uganda, can't we shoot that animal and it dies? Can't we surely? With all the guns, all the tear gas we have, can't we do away with this NADS? Which is frustrating the government plans, which is anti-people of Uganda. So some people were saying that this man should go. For me, I'm not saying that he should go alone. He should be investigated. All the money that he has swindled must be paid back. So chairmen have been reduced, Matthew. We have lost popularity with the wealth creation program. NADS has reduced the wealth creation efforts. Abakulembeze bano bagamba bakooye okwekalakasa kw'abalimi bano n'abakozi abalala mu masamba g'amajjaani nga entabwe eva ku nsimbi zaabwe ze babanja kati amajjaani agamu goononeddwa n'endokwa ne zookyebwa. Okusinziira ku bya Ruhanga Frank akulira abalimi b'amajjaani mu bitundu by'e Yankole n'Ekigezi, mu Julayi w'omwaka guno gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyensimbi yawa ekitongole kya NADS mu bitundu bino obuwumbi 1,300 okusasula abalimi bano, wabula ekyamwewuunyisa baafunako obuwumbi 53 bwokka ng'obulala 5 teri amanyi gye bwalaga. First week of July, government ya Uganda Ministry of Finance ekashoza 103 billions. Out of that, 53 billions were meant for paying the backlog of these debts we are talking about of national debt for the tax. But ever since the money was diverted, and if you go to the Ministry of Finance, they will tell you that they released 53 billion for tea in Ekigezi and Ankole region. That money, I don't know who is sitting on it, whether it is making a profit for the government. That is something that needs to be probably investigated by you authorities who are there on our behalf. And yet the people are suffering. Minisita Mbezi avunaanyizibwa okulabirira ebyenfuna by'eggwanga Kasirivu Atooki agamba ensonga ezifumbekedde abalimu b'amajjaani mu bitundu bino za byabufuzi nga zeetaaga okugonjoolwa mbagirawo. Mu kino asuubizza abalimi bano okwogeramu ne Pulezidenti ku nsonga zaabwe. I want this project to succeed. And together we must move. And possibly, the idea of new political leaders meeting at the shortest time possible. Because what I have seen, everybody is giving his version of the story and so forth. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindiri.